Olwolinga gwali kutoopana bwenakulaba nalagira nti tompona nagula bw'omutima gwange be wakonkona wali wanjawulo okuba nali nzize ndaba si ye gwe mwami sentamu naye bulijjo oyitoleka buyo obatagaza obasudde mu ntamu for real obatagaza ebiriyo tell me something nti olibeera nange nga nina nothing. Alright baby. Guliga kayimba wayimbe ka mukwano kayimba ka mukwano mate wali kintu kirisiga kuyiwoma nga mukwano mukwano ogwo kyabu kitonde kiru simanyi ya muntu yatonda mukwano naye ng'era byonna bya Katonda naye omukwano ogwo guwoma. Akayimba wakayimbiddani kayimba ako nja babulira essaawa entuufu naye nga nakayimbi kubanga bwolaba nga nyimbi omukwano ogwo omanya nange ndi mukwano manyi kintu kibi nnyo kubanga oliawo nga toli mukwano omuntu alali mukwano taba muntu aba kintu kitonde kirala nnyo. Right now goli mukwano nze ndi mukwano nani mukwano gwange negwo mukwano gwo tegulituuka gwe evogaba nzija ne mukwano gwange ndi ne mukwano gwange mwaga nina kumpi kuwasa ngenda kubayita very soon ngenda kukyala tuve mu kukyala tudde mu kwanjula babitegeera sekyo oluva mu kwanjula embaga luva okuba tugenda Namboole. Oli wa ddiini ki? Oli wa ddiini ki? Ndi musajja mukkiriza. Mulokole musiraamu? Ndi musajja mukkiriza. Ndi musiraamu, ndi mulokole byonna. Tusuubireyo ekipya ddala nga bw'ogambye ogenda kukola omukolo gw'okuwasa. Ngenda kuwasa kuba nkuze. Kale tuswaze omukyalo mutumu sijja. Naye nga mukimanyi ngenda kuwasa omukyala. Ayinza kuba yayitawo awo. Akayimba bakayita alright. Akayimba bakayita alright. Akayimba kapya. Video eri out nagitadde Job. Audio ali buli kimu kiri out. Audio nakoze ne Man Polo. Video nakoze na Ronier. Okay, tulaba nti guno omwaka ogutandise n'amaanyi ozizza ku luyimba olubadde oyina emabega mu mwaka oguwedde. Is there any difference gyolaba nti kati the difference is going to be? There's a big difference. There's a big difference because it's always good to start fresh. Ostegera bw'otandikira ku Mark X kale ne bwegikola omwezi oguwedde ate n'ogitunda ate n'oyagala ate ogule Mark X obako ekikyamu. So it's good to try notandika fresh. Kati nze whenever I release a song nze bwe ntoluyimba bwenti I feel so good nemmanya nti kati ntamufunirawo ate tokyandira yakufuna lulala okitegera. So kati nze bwe ntoluyimba ate tandikirawo fresh kasi nga ngenda lutabweti nga manye ndutanca tandikirawo okunonya lulala. So kati tusuubire nti guno omwaka omupya ogutandise naki omwaka guno ngutandise n'amaanyi kubanga mayi bafanzi basalawo kuba music mungi oyimba abantu ne bagamba naye kabuzeemu kano ate ne bakuzeemu mu studio. So to me I think tandise bulungi akayimba alright kayimba kalungi tekaguddewo omwaka kaguguddewo. Happy New Year my people. Kyekitabo kye mbawadde. Tumaze ebbanga nga tetuyimba almost tumaze emyaka ebiri abayimbi tebakola this time okubanga president yavaayo n'agamba nti anytime from now agenda bagulawo guluneedi weteeseteese otya akayimba kotandise kano nako? Inshallah nyinza okukolayo ka concert this year nemba nenjala nsooka empe ku bantu music ndegikola kuba because I believe in myself ate n'abantu bange kyemanyi they believe in me. Kyogeddeko nno ebbanga ddene naye guno omwaka ngenda gikola kuba music ngenda mukola. Mayize kati nze ndi mukozi nga bwe nagamba mbu nene ebbaala nga ngenda kweta emizindalo emipya kati nze ndi mukozi bafanzi bangenda kubawa endongo bo benyini bangenda naye waayo sawa bo benyini abampedde eti naye nga ye music wali mbungi era tugenda mumota mubitiibwa. Twogere ku mwaka omukadde tubadde mu challenges mubadde temukola nga guluneedi okusobodde kusurviving otya because right now tulaba nti sijja kulimba Katonda yabigatta. Katonda byonna yabadde abigatta ne tuyitawo kuba tomanya ngeri gy'osurvivingamu naawe weesanga ofunye ekyokulya
nenga siganga oba tubadde tukola nothing tuwedde tuna gye tukola naye Katonda oyo amanye engeri gyabigassemu etula nga tuyitawo alina atusobozesa okuyingira omwaka nga guli heavy. Kira tukulaba oli musajja anyiriga. We just have to give thanks to God. Allah yonna byakoze, just have to give thanks. Bafanzi bange mwena njasooka kubeebaza okumbeereramu okunjagala ennyo okusupporting okukeeping us strong okundanga nti covid yadde yajja mwana tukyakulimu era nange siba disappointinze kyemmanyi baagala nnyo akayimba akapya bakayita alright tukapushinge tukasabe ku tvs everywhere radios everywhere so that we can otunjala tugikube guno omwaka yamanyi atwaleyo abantu nga bibiri okuva Uganda tugende London kube otu wetulamu abantu banga 15 twetwalayo abantu nga 5 okuva ewaka kiba agulede omwaka guwedde tutakulabako like nga travelinga ku like for a show omukalo munuliko ogusembayo mulungi okubanga oli nyimba yitizeri mbadde South Africa last year mbadde Turkey mbadde London mbadde mwezeke Dubai kuba nalingenze nalingenze mbyange wewalala wengenze South Africa Turkey esinnya ziba zimmala mu mwaka omala travelingeko esinnya mu mwaka nendala zengenzeemu nga sibya shows naye nga I traveled omanga gugwakaawo era njabebaza nnyo mwana. It's all about like love bafanzi bange gye bandaze and I appreciate you big time. Akayimba alright kafulumye they show the love man. Share. Official. Atwagala okumanya what are the advantages and disadvantages ez'okuba nti omuntu most especially you artists. Why do artists mukozesa nnyo ebiragala? Simanyi kuba nsibikozesa ng'omuntu naye kyemmanyi si kirungi nze nganze kyemmanyi kitegeera on that kyemmanyi kuba nze sibikozesa ebiragalalagala naye buli omu abaako ne reason naye lwakyakola ki abikozesa I won't talk bad about ababikozesa kuba buli omu alina ekikola ki ekimusanyusa nze nganze grenade I don't use them and I'm good. Sibikozesa olonda nga mbikozesa nze mba soba ever sober kivola nfaanananga bwenti yaman so sijja kwogera bubi babikozesa naye nga just bwe bobikozesa sijja kugamba obiveeko naye just olina kumanya balansi yabyo ngeri gyogenda kukola ki abayimbi abamu bavayo bo ne bagamba nti oba tukozesa ebintu bino okubanga bafuna vibe. No, it's not about the vibe. I don't know kyeki kyenkugambye nti buli omu alina reason ye lwaki akola ki akozesa kyakozesa nze esobola okuba nga na reason yange lwaki nywa coke ostegedde obanga na reason olinga alina reason lwaki anywa Hennessy ostegedde so just mwana just olina kumanya balance yabyo oyo yabikozesaamu n'omanya ngeri gy'oyitawo naye nga kyandibadde kituufu kunze nizo gasi kituufu kitegeera naye kwaba babikozesa munaye botoyinza kubagamba musi kituufu ositegeera kuba ate waliwo n'ababitunda okulaba nga bayisawo obulamu bwabwe so siyinza kubivumirira naye kyemmanyi olina bw'oba obikozesa funako mmanya control olina okukola ki obitwalira n'omanya mbu kenyweddeko kano kakola ki nga muzeeyi bwe yagamba bw'onywa nnyo tonywa nnyo onywako mpola obulamu ne bukola ki n'osobola okuvuga ku mmotokayo ositegeera so atwalabye omuyimbi omukeko banaye yabulirawa I think beera ku bakyala abamu abaningi abakozesa ebiragala ndowooza kino kiba kirikawanakayo kozi tulaba bwe kiba nga kati kyekugambye yayinza oba munaye yakisusa ositegeera kyekyekugambye bwoba oyiza ebiragalalagala ebyo nomumanya levo okola ki okoma newebalansinga naye bw'obisusa osanga ovuddeko osanga bakusanze kubbala nga okitegeera nga kiba si kirungi ku muyimbi aba inspiring abantu millions kitegeera so it's not good